afuga sitaani niye yakka ne bayita ba archangels abamuyambako mukwasaganya ba archangels namba omu gwe bayita Jezebeli musambwa mukazi gutula mu mazzi gwe gusinza okwonoona abaana baffe ab'obuwala n'ab'obulenzi gwe gusitudde ekkundi nga n'obufumbo olwaleero bumenyeka buli lunaku olaba obufumbo ensonga lwaki tulina basingo mothers bangi abaana baffe bangi badduse ku byeyo balesewo obufumbo lwa nsonga kikazi kino ekifaananyi kyenyinza okugamba nti hafu kyennyanja hafu mukazi size bayita mermaids mu kati mu abala ba firimu za mermaids njagala mbabuulire abasajja bali abazungu baba bikkulirako katono ku nsi ey'omwoyo firimu zonna ze tulaba ezisinga obungi batubikkulirako katono kyova olaba si kirungi kulaba alaba firimu buli firimu ejja naddala eza hola zikuconnectinga poto eggulibwawo ne baconnectinga ku nsi eri dark world nobeera controlled by dark world kati buli muntu yenna yematiza taata buli muntu yenna yematiza ayina kyafiidinga mu nsi y'omwoyo kankubuuze okunyumirwa n'okuwoomerwa kuvaawa nobanga ali n'omukyala oba nobanga ali n'omwami gwoloza kivaawa simanyi omuzimu guli gujja ne gubeerawo ne gwebaka naawe ate buli muntu amasturbating ayina abaana ab'omwoyo kanyonyole nga wano bwozaala n'ensi y'omwoyo emyoyo giri okwekubisaamu zemu ku poto ereetera sitaani okwekubisaamu mu bungi okufuga kati ozaala ebyana kyova olaba obufumbo bumenyese nnyo nti ebyana bingi ate nabyo bikula ate buli muntu eyematiza tagenda kukola kintu kirabe mukisa birina kukomaawo kubanga abaana bali boozadde mu nsi ey'omwoyo tebajja kujja kusaba ssente taata njagala fiizi kubanga tebasoma naye okubeerawo kwabwe n'okukula kwabwe bagenda woogenda kujja ssente oli akusuubiza ayina waakusuubiza ningenda kukuwayo $5,000,000 nga byebyana bigendawo nga bizinywa olunaku lwolaba pornography olunaku luba lwakugula luggi lwolaba pono yes tosobola laba bupono bwange ne maana enteeka wali eri nga tewali kibadde tosobola tutera obugwako eyo abaana nga mutera okubulaba tekibulikike bubuyambe tutera obugwako eyo gye tuyitaayita n'okalaba n'okalekaawo n'okavaako gwe n'okalaba n'okalekaawo naye oba oguddewo kye bayita poto kubanga buli kintu kyonna omulabe kyali mu kufuga amakinga sure okulaba nga akukuzisa oluggi n'oggulawo oluggi ne guyingira omusambwa guno ne guyingiza ebyana byago otandika mpola buli abeematiza olwaleero okuva ku muze ogwo osobola omusabira kuba ninako ne beesabiddeko ne baguvaamu naye okufuna deliverance kitandika naawe kulwana okuva kasabuni lutalo olaba omuyimbi kutegeka concert n'aleeta ente n'agiteeka waawo mwenna ne muyingiranga ebisiru nga totunulidde nti lwaki ataddewo ente awo omuyimbi n'aleeta omuliro ku stage buli kantu konna kolaba omuyimbi akola yenna baba kamulagidde nedda taata byavaawo ebyo buli gwolaba n'ennyambala gy'ayambadde olaba omuyimbi ayambadde white amanya ayambadde red yenna ayambadde kimasiki arepresentinze Export TV to the world. Kulamusizaako gwe wenna atulaba agoberera enteekateeka nate tukomyewo twongereze ku mboozi yaffe ey'omwami yavaayo n'ategeeza nti ye agenda mu Geyeena era amanye ebisangibwayo era yagezaako okunnyonnyola era n'akulabula oba oli awo teweeyibaala obudde bukoze eki bukuweddeko tera oleke byokola ebyo bitasaanidde bw'onaaba oyagala okgenda mu ggulu nate tugobye bumale twongerezeeyo gwe yasubscribinga n'oteekako notification bell ndowooza gwe tojja kwetaaga kusaakinga message ya popinze danze omwana soda abe waali awo Export TV kwe tuli sebo nsanyusa okukulaba nange nsanyusa okubalabako nate olunaku lw'olwaleero esebo ngambe nti Yesu yeebazibwe wangamba oli mulokole Yesu yeebazibwe naye tokikkiriza ye ID yaffe Yesu yeebazibwe kyoli ndaga butonde ndaga buntu ndaga bulokole esebo Yesu yeebazibwe nnyo
Basebo ne banyabo nate tuli ku Ubuntu Hotel eri Lugala. Nagamba gwe ayagala bino bya kutegeka parties ezenjawulo, oyagala bisulo birungi nga n'ekyokulya weekiri okuviira ddala ku breakfast paka ku supper, kuba enamba zaabwe Ubuntu kifo kirungi nnyo ate kinene, balina buli kimu ate nga security nnungi ne customer care. Ab'okusoma tugenda kukwata abaana abo tubatwale ku Cambridge Junior School kuba enamba zaabwe bakunnyonnyole bingi ningi nsobola okugamba babangula omwana co-curricular activities ebitone babisaako nnyo essira empisa n'enzikiriza y'omwana ate bakuuma omwana ebbanga lyonna kisulo tolina kyotwala byonna ebisangayo. Bwe twakoma nga tuli ku Geyeena abantu bakubye essimu baagala ennamba Yosefu. Simanyi batugenda giba waawo ku nkomerero oba tusooke tugijjewo simanyi. No, nze omuntu wanjagala pozi ng'ayagala kumuteeka mu WhatsApp group y'ekkanisa naye nabalagirira YouTube channel yaffe era ne mbasaba tusubscribinge mutuyambe tuweze abantu 10,000 olwo nga tusubscribinze tusobole okuba nga tugenda live nga ate tetukozesa bya software because kiri expensive ogenda live ne software. So tuwasaba musubscribinge bambi era bwogenda mu gundi yaffe osobola okujjamu ennamba y'essimu esembye 01 eyo tusobola gyogendako gyoweerezaako message ne tukuteeka ku WhatsApp group yaffe. Oba oyagala kumanya birooto bino oyina ekirooto oyagala byonna tujja kuba twogera esebutali tugamba obivuunula bulungi nnyo. Era nafunyeyooko abazi already nembavuunulako ku birooto esebu. Twakoma tuli kwogera ku bimu ku bisangibwa mu Geyeena naye ebimu ku byankwa Amagombe si Geyeena Magombe. Ebimu ku byankwata omubabiro ye mwenye omukulembeze waayo Lucifer Jezebel omwoyo mbadde njagala soke tutandikire ndowooza wombi gw'otulonderako we tubatandikira kakati taata Katonda olunaku lwe yasuula sitaani ku nsi sitaani mu kaseera ako we yabeerera mu ggulu nga Katonda tannamusuula sitaani yakola kakuyege n'ayita mu buli kitongole kyonna bamalayika Bayibuli egamba nti kimu kyakusatu byagwa naye. Omanyi kye bayita kimu kyakusatu obunene bwakyo abantu baba bangi kitegeeza biba bukadde 45 obwa Uganda ekimu kyakusatu ne kifuluma Uganda ne kigenda tuba tuviiriddwa abantu bangi baba bangi kati bamalayika kimu kyakusatu bakkiriziganya ne sitaani nakka nabo naye teyakwata nti yagenda mu ministry ya byakuyimba byokka no ye sitaani nga ye yali muyimbi. Bayibuli emwogerako nti bwe yakolanga bwati byowaatiro ng'ava mu music omulungi omusendekerevu yali yenna baali bamutonaatona nga wa music. Kakati buli sekita mu ggulu yagenda jjamu anogolamu bayimbi n'aleeta mu fashion n'aleeta mu bagenda okukola kino n'aleeta buli sekita yonna. Kakati ne wano bwe yajja mu nsi na establishing kye bayita gavumenti eyiye. Kati mu gavumenti ye mulimu afuga abayimbi kubanga yali muyimbi ali nnyo mu music si yennyini afuga sitaani niye yakka ne bayita ba Archangels abamuyambako mukwasaganya ba Archangels namba omu gwe bayita Jezebel musambwa mukazi gutuula mu mazzi gwe gusinza okwonona abaana baffe ab'obuwala n'ab'obulenzi gwe gusitudde ekkundi nga n'obufumbo olwaleero bumenyeka buli lunaku. Olaba obufumbo ensonga lwaki tulina basingo mothers bangi abaana baffe bangi badduse ku byeyo balesewo obufumbo lwa nsonga kikazi kino ate kyeyongedde amaanyi. Nze nafuna omukisa bwe nakulira kyajjanga omukazi oyo yajjanga wamulaba bifo nga tunabagenda Magombe no ebyo byonna mbirabye nalaba ebintu bingi kati yatandika okunzijiranga nga ngamba lwaki totukolera nenga bw'omutunuulira omanye ebintu by'ensi y'omwoyo bw'omala n'oconnectinga ku nsi etalabika na maaso buli muntu ajja mu maaso goba buli mwoyo ogujja mu maaso go ogutegeera nga tegunnakwennyonnyolako. Otegera nga bw'onogenda ku ssomero n'olaba abasajja balina embuto nga bakuyitako n'abasajja abatono nga bakuyitako. Mu busajja obutono ng'osobola okutegeera nti ono ye headmaster bali balina embuto banene
tekuliko ya headmaster kubbo naye ono headmaster nga tannaba kwennyonnyolako kubanga ensi y'omwoyo eraba oba olaba era oba otegeera ky'oba olabye kakati taata omusambo gwanzijiranga emirundi mingi gutula mazzi gukuba otya ekifaananyi oyinza gusiiga ekifaananyi kyenyinza okukugamba nti haafu kyennyanja haafu mukazi size bayita mermaids mu kati mmwe abalaba firimu za mermaids njagala mbabuulire abasajja bali abazungu baba bikkulirako katono ku nsi ey'omwoyo firimu zonna ze tulaba ezisinga obungi batubikkulirako katono kyova olaba si kirungi kulaba alaba firimu buli firimu ejja naddala eza hola zikuconnectinga poto eggulibwawo ne baconnectinga ku nsi eri dark world nobeera controlled by dark world okitegedde taata bino si byabalubaale bulamu simanya balubaale bulamu simanya mwoyo bulamu no simanya kabaka bulamu bannange bino bisukawaawo ffe tetuli ku level y'obwo obuntu obutono njogera ku sitaani mu bw'amaanyi ge kuba abantu bagambye oliko kabaka bulamu yakusunga sokolabe taata sokoleke taata obwo obuzimuzimu butono obwo buzimu butono okitegedde twogera ku America jjawo Uganda okitegedde twogera ku Jezebeli omusambo ogukutte ensi tetwogera ku bya Uganda tetwogera ku buzimuzimu busambo bwa Uganda wano obwo butono bannange muve muzannyo mwe banne Uganda mwefula abamanyi nnyo omuntu atamanyi ata yeefulira ddala nti amanyi tomanyi obadde otugamba kiri mu kifaananyi kya mermaid guli mu kifaananyi ekya mermaid olunaku lumu mba ndi mukusaba ndaba omwana omulenzi yeekutte mu bitundu bye ebyekyama bweyeekwata ne wano mu kifuba nga yeezanyiikiriza mba ndi mukusaba nyimiridde wennyimiridde nzijukira nali sambadde na saati kawungeezi nkomyewo okuva ku mulimu ndi mukusaba bwensaba nsabira wabweru awo empewo enfuuwako nga bwensaba ngenda okulaba ekifaananyi nga kyekubawo nga ndaba omuvubuka ng'ali mu kwezanyiikiriza mu bbanga ttono amazzi agaamuvaamu ag'amazzi ogamanyi bwe gaamuvaamu ngenda okulaba nga waabadde ayimiridde waliwo omukazi afu mu kyennyanja afu mukazi ng'amabeere gali bweru ng'ali mu kuyonka kati buli muntu yenna yeematiza taata buli muntu yenna yeematiza ayina kyafiidinga mu nsi y'omwoyo kankubuuze okunyumirwa n'okuwoomerwa kuvaawa noba nga ali n'omukyala oba noba nga ali n'omwami gwoloza kivaawa simanyi omuzimu guli gujja ne gubeerawo ne gwebaka naawe ate buli muntu amanstabeti ng'ayina abaana ab'omwoyo kannyonnyole nga wano bw'ozaala n'ensi y'omwoyo emyoyo giri okwekubisaamu zemu ku poto ereetera sitaani okwekubisaamu mu bungi okufuga kati ozaala ebyana kyova olaba obufumbo bumenyese nnyo nti ebyana bingi ate nabyo bikula ate buli muntu eyeematiza tagenda kukola kintu kirabe mukisa birina kukomaawo kubanga abaana bali boozadde mu nsi ey'omwoyo tebajja kujja kusaba ssente taata njagala fiizi kubanga tebasoma naye okubeerawo kwabwe n'okukula kwabwe bagenda woogenda kujja ssente oli akusuubiza ayina waakusuubiza ningenda kukuwaayo $5,000,000 nga byebyana bigendawo nga bizinywa okanyagamba oba nze nabaaki kumbe oyina ebyana eby'omwoyo birya bibyo bye wazaala nga tomanyi birya bibyo abantu bangi kankubulye ssebo abantu bangi balina obukadde bw'ebyana eby'omwoyo obukadde n'obukadde kyova olaba abantu bangi baloota basitudde babebi golowooza ositudde babebi ngenda kuzaala nyazaala enkya wazaala ebyana by'omwoyo gyebiri bikulinze oloota ebyana bikula nsitula kibebi waliwo yanyumiza nangamba musumba nsitula kibebi nga ndaba kikuze nekiddamu nekikula olwaddako ng'ekyana kikulira ku sipiidi kikulira ku biki tekirya mmere ebyana eby'omwoyo taata tebirya mmere birya byaffe oli omanstabetizeeko nkubuulire gyemimu egyo ate emimwa egyo gimanstabeti olabirako kyemimu egyo zitubuzeeko olira genda mu comment section emimwa biwedde biwedde no kati njagala nkugambe nti omuntu yenna amansabetinga spiritual azaala abaana bangi balina obukadde n'obukadde bw'abaana mu nsi y'omwoyo kati okumasturbatinga kuyambako sitaani okwekubisaamu okitegera taata
nayo poto emuyambako okwekubisaamu okujja okuwera mu nsi. Kati sitaani bwe yali esse ku nsi buli malayika gwe bayita archangel emyoyo egyo yagiwa okufuga kubanga ye mufuzi. Kankubulyeko kano olwo abatakamanyi. Sitaani si yasinga amaanyi kuba malayika be yagwa nabo. Yagenda ne mujje lya Katonda n'abaako bajjayo abaali ab'amaanyi nga bamusinga amaanyi. Museveni oyinza okuba omusinga amagezi si yatufuga. Atufuga ayinza n'okuba nga omukuba we mugenda mbikondo omukuba oluyolo n'afa niye yatufuga. Kitegeeza ne mu nsi ey'omwoyo sitaani afuga bamalayika bali lwa nsonga nti ye mufuzi mukulembeze yabatwala tebalina kyakola yoyo. Kitegedde taata kakati bwe yakka ku nsi n'asimba naga kati nkoze department fashion entertainment obukaba n'obuseegu mbuwadde Jezebeli. Omusambwa gwe bayita Jezebeli enviiri abakazi abasinga ze musiba omusambwa ogwo ze gulina. Enviiri abasinga abakazi basiba gwe guleeta fashion enviiri kitiibwa ky'abakyala naye buli lw'okwata enviiri ziri endala n'ozigatta ku mutwe okimanyi nti enviiri ezimu bazijja ku mirambo. Kiwulira leero bazijja ku mirambo kwe bazisala nga bw'ogamba nti nguze olugoye lwange empale yange sekenandi nga bajambudde muntu yagudde kabenje n'oyambala naye baba connectinze ku mufu oba ku kufiirizibwa osobola okugisabira naye waliwo by'otasobola kusabira. Waliwo by'otasobola waliwo ky'osobola okwewala naye waliwo ky'otasobola nga bw'oba okyewaze ogenda teekamu amaanyi mangi nnyo kubanga oyinza okuba okyetaaga. Kati enviiri abakyala bangi basiba enviiri ebika by'enviiri ng'ezimu omusambwa guno okugeza bw'olaba omukazi ng'asibye akaviiri mu format ey'amayembe manya oli omulabyeko omukazi ng'asibye akaviiri mu format ey'amayembe waliwo ebiyimiridde waliwo n'ebidde eno bwe biti emabega nga biri bibiri ago mayembe era aba akiikirira omu kuba archangel mu nsi ey'amagombe oyo enviiri nyingi ebika bingi nammwe abavubuka abasala enviiri ezimu ziva Magombe fashions abasala ebimeme nosala gundi noyisaamu bugundi ezo zimu signs za Magombe era signs za kusinza mu Magombe oba osinziza. Ate ekyewunyisa kye kino taata omusambwa guno gu Jezebeli baguwa obuvunaanyizibwa genda mu music entertainment ebitusanyusa byonna ku TV tovolaba olwaleero TV zonna ze twalina ezalina omulamwa ne wano Uganda olwaleero kikwewunyisa ng'olaba omukazi ali mu kapale kyokka nga mutudde mulaba olaba ne maamawo n'abaana bo nga balaba omukazi ali mu kapale na kaleega Munnayuganda si wansi ndala bamutaddeko live kwali ate yes netukitwala nga kiryoke ye era mwe tuli fashion. Kitegeeza omusambwa guno gudominatinze obwongo bw'abantu guli mu entertainment. Olunaku lumu nzire waka nyingira saloon emu nga sinatuuka waka waliko abayimbi ba wano Uganda bayimba bulungi bavubuka naye mugundi yaabwe tondetera bizibu naye mugundi yaabwe mu video yaabwe bwe nali ndi mu saloon bateekamu nti bu TV mu saloon zeze nnungi mbandi mu saloon eyo bataddeko oluyimba ne lunyumira oluyimba bwe lwanyumira nga abavubuka nga bayimbye bulungi bano mulimu n'omukyala. It was a combination of omukyala n'abavubuka oluyimba lwe baali bafulumiza. Osobola okunkuba akamu nedda taata ngende ewaka ekiro ekyo ngenda okweraba nga bankutte banzija mu mubiri bantwalira ddala wali mu salooni mwe nabadde. Bwe natuuka mu salooni mwe nali nyenze okusala enviiri akawungeezi ako oba ekiro ky'olwo ngenda okulaba nga ndaba omukyala abamu ku bazina mu vidiyo y'abavubuka abo nga Jezebeli nanneeraga kwolwo lwe nategeera era lwe nakakasa nti ne vidiyo bano be bayita ba video vixens abamu tugenda kutandika okulaba abawala nga bazina naye nga misambwa mwegiri anti baagala tulaba abakimanya agikwata oba kyeteeka bwetesi no baba bakimanyi bwanga omuyimbi asobola ofulumya oluyimba n'alutwala mu ssabo olwoza aba agolokosaaki
ayagala lwa attracting minds z'abantu bangi lutambule ku YouTube abere nga atopinze na views yes agende buli wamu nga yatopinga oluyimba lwe lukube kitegeeza temubalaba bana abeyambula olowooza ki ekibakozesa Jezebel nakalaba omwali ennaku ezeyeyambulaawo olwo yampeeza ka clip nangamba olaba akafaananyi nanga olaba omuntu ono ne mugamba oyo Jezebel yamukozesa amulaga nti bwono kola kino ogenda kutunda nejjukira nti buli wolaba ekifaananyi ekyakwambula kyolina n'akwambaza okwaka olaba taata ekyewunyisa kyekino olunaku lwolaba pornography olunaku luba lwakugula luggi lwolaba pono yes tosobola laba bupono bwange ne maana enteeka wali eri nga tewali kibadde tosobola tutera obugwako eyo abaana nga mutera okubulaba ekibulikike bumuyambe tutera obugwako eyo gye tuyitaayita n'okalaba n'okalekaawo n'okavaako gwe n'okalaba n'okalekaawo naye oba oguddewo kye bayita poto kubanga buli kintu kyonna omulabe kyali mu kufuga amakinga sure okulaba nga akukuzisa oluggi n'oggulawo oluggi ne guyingira omusambwa guno ne guyingiza ebyana byago otandika mpola buli abeematiza olwalero okuva ku muze ogwo tosobola osobola omusabira kuba ninako ne beesabiddeko ne baguvaamu naye okufuna deliverance kitandika naawe kulwana okuva kasabuni lutalo kyonna kyoyogedde lutalo sebo okitegedde taata lutalo kuteekawo mbeera okulaba ng'okiva mugabo ogamba nk'oyo obwavu angende ku kyeyo n'ogamba kanve Uganda kati kikwetagisaawo amaanyi n'oteekawo amaanyi kati omusambwa guno baaguwa gu Jezebel gubeere mu fashion mulaba abakazi ennyambala gye bambalamu ennaku zino sizoni ya patra yatuuka buli omu ng'ayambala patra n'abakadde n'obwana obuto nga babugulidde bu patra buli fashion yonna gyolaba buli fashion gye baleeta trending amanye ebiseera ebisinga bwebanga esikiriza eva magombe omusambwa guno gwe gutula mu meeting ne gugamba gutula kamba bulyeko taata omisambwa gino gitula n'abantu wano ku nsi era abantu bangi ku nsi kuno batula mu meeting z'emizimu egyo okuteeseza ensi nga bamanyi batudde najjo bali awo nayo bagenda ne batuula nakunyumiriza luli omwana omuvubuka gwe twasanga ejjinja obuzibu bwali bumuyatta maama we n'omwana we yabatta lwaki bamuteeka mu meeting yatandika kugenda mu WhatsApp group bamuyingiza ekintu kuyita ku WhatsApp ne bamuteeka mu group kivula si kirungi era encouraging abakazi n'abasajja mwenna abalaba era abategera bye twogera toyingira mu WhatsApp group ojja kulugwa bajja kuinitiatinga ebiro bino bye tulimu sitaani ali mu kuinitiatinga abantu babateekako 666 ogende nga toyina kyakola bakikutaddemu kakati ekirala taata omusambwa guno gu Jezebel guyina amaanyi gutula mu mazzi guyina ebyana ebyobuwala n'ebyobulenzi mwabalootanga babakozesa ebyadda aba bakozeseza mu nsi y'omwoyo so olwo omuwala yankubira esimu nanga musuma nkubuulire ndi bweru naye bwenzukka ku makya nkeera engoye sizirina naye nga nazisuza enzambadde nambuuza kiki ekinyambula engoye bye bino bitabani bya Jezebel bikozesa abakyala ebikazi biwala bya Jezebel bikozesa abasajja buli wekikozesa kizaala abaana abo ina okubalabirira oba oyagala oba toyagala kyebakola bagenda gyolina okujja sente gyolina connections abakusuubiza akasente bazikwata Bayibuli etugamba ebyensi bituyigiriza ebyo ebyana ebyo nsobola bizaalukukanga ku nsi kuno tukeera ku makyanga bola nti tamala emirundi juniya bamuzaalukuse ebyo ebyana eby'omwoyo babitta obitta oyingira mu kusaba n'obitta era bw'otabitta bigenda kulya obugaggabo n'ekirala abantu bangi takeerangako ku makya kufumbirwa wantu wonna naye aloota ayina empeta bamufumbiza Jezebel kyakola akufumbiza olunaku lwolaba akazanyaako n'ogenda n'owematiza oba n'okirowoozaako n'okwata omusajja n'omuteeka ku kitanda awo ng'obirowooza akukonectinga n'ekyana eky'omwoyo oba ekisajja eky'omwoyo ne kyebaka naawe
badde mayi bwendoota empeta oli asobola okuŋŋamba nti olagula binakubaako mu future ogenda funa obufumbo obulungi bagenda kuwa sente nedda sebo si buli mpeta nti ogenda abamu empeta ze baloota baba bakufumbiza ebisambwa oba oli mbufumbo birwe ndimanya nti eno ya kisambwa eno ya ddala eyogera ku future ebimu kubiraga nti eno empeta eno si ntuufu omuntu omu yaŋŋambe yankubira essimu nambuuza ebibuuzo bino yaŋŋamba Musumba nina obuzibu konze buzibu ki yaŋŋamba nti nze buli lwe ndoota ebirooto ndoota bankuba embaga naye ng'omwami simulaba ankuba mbaga ng'abantu bazze emmotoka zipaakinze naye nga ye omwami takola ki manya oli mbufumbo oloota ogenze ku mukolo ate ng'olaba ate gwe bawasa ate nga gwoli manya oli mu mpeta n'omusambwa n'ebizimu bino ebyana bya kawuula oloota ensolo zeegatta nga gw'ozitunuulidde onyumirwa oseka ofuuwa n'akawa Salo bakube ambasakaja bakube negundi lokoka olabye twogera bino omanyi Bayibuli egamba nti alimanye ebingi alibuuzibwa bingi otegedde bingi ku Katonda lokokera ddala ambasalo go bakube tobalekerawo space ekireza nezina ennyimba ezisaasaana ez'obuseegu ennyimba ezo connected eyo era abo abasajja bali supported by Magombe cause nkugambye Jezebeli adiiringa ne fashion ne entertainment obuseegu bwonna bw'obulaba buli wolaba akatambi k'obuseegu konna akafulumye manya mulimu omukono gwa Jezebeli ate manya waliwo abagudde okuva ku Katonda ate manya waliwo gwe bambudde waliwo abagenda okufa siriimu waliwo abagenda okuttibwa buli wolaba akatambi k'obuseegu akafuluma omanyi nti sitaani atadde sente nnyingi nnyo mu butambi bw'obukaba okimanyi nti tebafaayo oba oli musumba oba toli musumba bakuweereza ka notification olabe onaasabira si kufuna ky'onoosabira buli lwokola ensobi n'otaapingamu boti pa bakwambalizaawo oba oyambalidde oba kwambaza okwaka ogenda okuwulira oli mu mbeera ndala ogenda okuwulira ebbugumu owaayi ngambye kukyamuukirira gwengo bimanyi nnyo ate ogambye abimanye ebingi nalizo bimanyi by the way waliwo kyewayogera ku bayimbi abamu bewasangako Magombe tufulumeko mu Uganda wano tusobola okugendako ebweru kuba ab'ebweru bo tebayinza kututaaja bewalabayoko nga ddala mwebali muli ogubakolako kati kankubuulireko olunaku lumu nafuna omukisa ogugenda mu meeting emu kirungi kino kyogereko omanyi ntera okwogera ebintu bino abamu baloba byakwewunza naye nga makulu olunaku lumu nagendako ne meeting mu Russia nempulira bye bateeseza ensi eno nempulira entalo za nuclear era bwe mutasaba mu maaso awo waliwo ekijja kikuba nsi yonna fenna tujja kufunamu tulabule nno tukimanyi ekijja mujja kiraba waliwo ekijja awo nekyansi yonna omanye ekiriwo kati olwayo mu nsi y'e Magombe oba mu nsi etalabika boogera ebigambo bw'oba onoofa batandika kwanawunsinga mu nsi y'omwoyo nti gundi ajja beyatta bonna baba bakulinze bewakola obubi baba bakulinze bewabbako amataka bakulinda yadde babonaabona nga bwolaba mu kkomera bwe bakwata ne bakutwala mu kkomera lyonna ne bagamba ani gwe yasibisa ndi wuuli naye mujje mumulabe ne bakukuba embooko kati nabo bwe batyo bakulinda kakati ngenda mu nsi eya Nigeria ntuukayo ngenda okulaba gate yali nnene ng'ekizimbe kiriko ekikomera kinene ngenda okulaba waaliyo meeting mwalimu omuyimbi gwe nnyinza okujjukira bamuyita Chris Brown mwalimu n'omuyimbi mulala bamuyita Wizkid n'abayimbi ababa besinza kugamba nti ono mumanyi kozi siwuliriza nnyo music wansi naye abo ababiri nabalaba omuyimbi omu yali mulokole yali mu America yafa omuyimbi oyo omwoyo kati kino kye bayita nti gundi atunda omwoyo gwe kiba bwe kiti kikola bwe kiti
sitaani omusaayi gwagutwala n'agunywa kubanga yemmere yaabwe mu nsi y'amagombe okuba w'amaanyi naye omwoyo gwagukozesa agutuma okitegedde taata n'omala ofa nga watunda emmeeme eyo mu maaso ga sitaani kyakola omwoyo gwagutwala n'agutereka mu kkomera bw'aba ayagala kutuma oba alina mission gy'ayagala otuukiriza akugjayo n'agutuma kakati omwoyo gw'omukazi oyo nga bagusumuludde ne tayiga ennene bbiri nga ziri ku lujegere nga bagutadde meeting yali yakuta mwoyo ogwo gujjemu yali omuwala oyo omukazi oyo yali muyimbi ng'ayimba mu gospel naye yatuuka ekiseera n'agwa nadda mu secular music naye omwoyo gwe nga bagugolokoseza meeting yali yakugolokosa ku lwa Africa omwoyo ogwo baaguta gujje mu Africa guyingire mu music yenna both gospel kyovulaba abayimbi ngamba abantu mwenna abatulaba bobanga walokokanga okkiriza mukama waffe Yesu okuba omulokozi wo naawe atalokokanga wuliriza gospel music kituufu naye si buli muyimbi atali wa Katonda ayimba sacula n'ayimba music kubanga omwoyo ogukufugirako si gwe gunfugirawo kati bw'obanga obadde musamize ng'ate ndi musumba tetusobola kutuula wano tumala bbanga nga tunyumyaki kubanga omwoyo ogufugira mu nze naawe ogufugira mu byanjawulo kakati tosobola oluzzi lumu terusobola kuva mu mazzi gakaawa nagawooma mu kiseera kyekimu kitegeeza abayimbi bano abenzi babaako amafuta amalala waliwo abatagenze mu ebyo bya ndagaano bingi nti agenze mupya bambi Katonda amuyambyeko avuddeyo mu kyalo atandise okuyimba sitaani kyakola ayinza okuba nga tannamwetaaga kati naye akwata ennyimba ze n'azifukako amafuta ne ziryoka zitabangula emmeeme z'abantu kitegedde taata waliwo baddekawo n'owuliriza oluyimba nga lwa omukwano nodda mu kulowooza eyali ex-wo noga kamukubireko ne ku ssimu ndabo baali atya bambi kamaama kamukyekingeko yadde olina omuntu kitegeeza bakwambula ne bakwambaza bakuconnectinga ku kintu ekirala nti music tadiiringa na mubiri music adiiringa na mwoyo gwo kyovola abagamba nti music ahiiringa oba awonya okitegedde taata kyoli waba alina stress ateekako butesi ka earphone oba ka earbud n'atandika okuwuliriza ogenda okulaba nga atandika okufuna ku nseko kitegeeza music takwata ku mubiri akwatira ddala mulimu mmeeme eyo mu mwoyo gwo emmeeme kyeki lyeffumbiro ly'ebirowoozo lyetterekero ly'ebirowoozo byo okitegedde sebo so kakati omulabe olw'okuba sitaani yali muyimbi ye n'akwata paati eyo n'agyongeramu amaanyi naye mwali ayamba ku Jezebeli entertainment ba musicians abasinga wano Uganda abamu balina endagaano mwe bali abasinga olaba muyimbi kutegeka concert n'aleeta ente n'agiteekawo awo mwenna ne muyingiranga ebisiru nga totunuulidde nti lwaki ataddewo ente awo omuyimbi n'aleeta omuliro ku stage buli kantu konna kolaba omuyimbi akola yenna baba kamulagidde nedda taata byavaawo ebyo buli gwolaba n'ennyambala gy'ayambadde olaba omuyimbi ayambadde white amanyi ayambadde red yenna ayambadde kimasiki arepresentinze Export TV to the world.